tetumanya ani agenda okuweerera abaana baffe nga tuvudde mu nsi okuggyako emirimu gyaffe gyandibadde kikola ki gituweerera naye nga tetunnatuuka ku ekyo. Naye tusabe Mukama atutaase era atusaasire tutuuke ku ekyo. Osanga ffe tetuliraba ku ekyo naye abaana baffe osanga baliraba ku ekyo. N'olw'ensonga eyo Eddie Kenzo olina omulimu munene muto wange munene okulaba nga industry eri streamlined etambule ffe abaliwo tweyagale n'abo abanajja bakole ki beeyagalire mu industry yaabwe nga tetusaba nga tetugezaako gamba nti yamba ono naye ng'okuyamba kuva mu industry yaffe kuva ku mirimu gyaffe gye tukoze eki gye tukoze. Tuleme kutuula wano gamba ani agenda okubeera omwana wa Sam Gombya. No, emirimu gyange giba gyeyogerera giyamba omwana wange atuuke gy'akola ki gy'alaga. Tubeere basanyufu nnyo ti Eddie Kenzo ne bw'oba olina akayimba kamu bwe kati nga kajja kuweerera abaana bo babiri batuuke gye baagala, nga ne mu kiraamo kyo oteekako nti omwana wange gundi genda n'akayimba stamina nga kagenda mutwala amanye nti taata ndekedde ekyobuki ekyobusika ate kye tutalina ki ku ssaawa zino. So n'olw'ensonga eyo neyanzesewo n'ensonga eyo abayimbi twebeereremu tutegeere wa gye tulaga ne wa gye tuva ne wa gye tuli, kituyambe okuyamba abantu baffe abajja mu maaso. Ndowooza okwogera kwa weebale right. Thank you. So kati tulina emiterera gyaffe gye tutambuliramu mu buyimbi, tulina bakulembeze abannaffe abatutwala mu kuyimba. Twembulesinge ekyo ate tukitegeere nti kyekiro teri bukulu butava eri ani, tutambulire mu bukulu obwo. Oba ani abulina tubwembulesinge bututambuze bututuuse gye tulaga. Naye wallahi billahi tallahi teri muyimbi ku ssaawa gye njogererako ne bw'abaani n'olwala essaawa zino ng'osobola osustaininga obulwadde okumala emyezi 3. Ekyo nkibabuulira. Kati nyimiridde wano nno nga General Secretary Deputy owa Artist Union, ekibiina ekibayamba okulwanirira rights zammwe, nti bw'oba ofunye obuzibu bwonna jangu mu Artist Union yo yammwe ebalambikira nti gundi anzibye, gundi akoze atya, gundi aganye kino, tujjanga kikola. Ne bw'oliba ofudde nga rights zo weeziri zirigenda mu baana bo. So n'olw'ensonga eyo tuyambe oba tutambuze ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Obukulembeze bwonna obuliwo tubuwe oluwenda bukole ki? Bukole bututambuze bugende mu maaso. Bwe tutaabuwe luwenda tetujja kumanya ani akola ani atakola ki atakola. So n'olw'ensonga eyo nyinza okuba njogedde nnyo, kammalirize nga mbagamba nti abayimbi tulina ebbanja ffenna lyakola ki? Kabe yatusookayo, kaba aliko, kaba eyavaako, kaba agenda okubeerako. Bwe tunaatandika okwesosola ng'abayimbi tujja sigala nga buli omu ali omu bwannamunigina. Bwe tunagenda n'ebigendererwa byaffe byenna
ojja kufunamu. Tulina ebbanja ffenna lya kwagalana, kye kirabo Katonda kyawaffe abantu. Okwagalana ffenna kye kitugatta, kye kiraga nti Katonda akola mu ffe. Nga nvaawo olwa baby yani baby Deo, Mukama akuwa ekiwumulo eky'emirembe. Olwanye by'olwanye, katusabe Katonda abiwe empeera. Naye ne nkugamba ekintu kimu baby Deo, nti nno tolina ekibuga ekitukuvu ennyo kye yazimba Yesu mu ggulu, kye yatigikiro eteri kulwala, tulibeereyo nga tetufa, ffenna abalumanyi ssanyu ffenna nga tuyimba, tulibeera mu ssanyu lyokka, ssanyu lyokka nga tuyimba mu ssanyu eryo. Amina. Thank you. Rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banange kitalo nnyo, zisiinu mwogezi mulungi ndi muyimbi. Bijja kuba bitono mpozi waliwo ensonga emu gye ngenda okwogera. Ssebo w'ekitiibwa pulezidenti waffe tusoose okulaba n'abakuwerekeddeko, namwe n'abakungubazi abazze ku lwa Deo. Naye ekikuwa kya kuyiga ki Deo ebibya bimaze. Kitegedde gw'ogenda otya, kaseera weetereeze. Okufa kwangu nnyo nga bw'ogamba nti kanziggyeyo akazindaalo ako, oba wagenze dda. Yabadde addawo we nga yalina pulaani ze, naye essaawa eno tekyasobola kukola ki kutuukiriza pulaani ze. Teyateza Katonda zizikoleza eki zezaayiseemu. So kitalo nnyo ekya baby Deo. Bannange abaana bawandala n'omuliro naye sibitegeera bulungi. Nze wama Mr. President kyenjagala kiri kimu, twagala ki nawulidde nti ebintu bitambula bulungi, ffe tuli mabegaawo, naye nze ka department oba ki oba kabikutulimba bipande mukankwase naatimba. Twagala ssente. Bannange ekitalo sijja kusindikaawo. Deo w'omulamirembe. Aha.